Tugezeeko ew'omukulu gwe bayita manager Roja n'omukulu gwe bayita Kiwa. Emboozi zibadde zitambula ennaku zino ndowooza mubadde muziwulira ebibozibozi ebitambula mbu ate Spice Dana emyaka 10 wagiggwerako mu kivulu kye ekya Serena agenda kwawukana ne manager Roja. Awo gonna weegali gakyatambulira ddala era nga bagamba nti Kiwa ono yayinza okubeera manager anadda mu kumanaginga Spice Dana binaaba bitambudde bulungi omwaka ogujja. Katubadde tuli awo olutalo lwatandikidde kuza status nga manager Roja ateeka ekifaananyi ky'omukulu Kiwa agasseeko ebigambo nga bigamba gwe byozannya bya kidongo, endongo yasukkawo kati ffe tuli wala nnyo. Baali ne beebuuza Kiwa ne manager Roja bw'eba ndongo akadde kanani asinga. Bw'oba ogaba kitiibwa abasobodde okuba tebakoledde endongo ani g'okiwa? Abaffe ggwe. Oli tiimu Spice, tiimu Shiba, tiimu ani? Tiimu Kiwa. Nga tutandikidde ku manager Roja tugaane tukkirize akadde kano manager Roja bw'ebeera nga tiimu ya byamizannyo yeriko yalina omuzannyi ali ku foomu. Kategere bulungi alina omuzannyi ali ku foomu. Akadde kano Roja bw'aba ku byayogedde ku status kitegeeza endongo yagiyina obudde buno. Bw'obuuza Kiwa muyimbi ki gw'ayina? Abayimbi abayina ayinawo Jowiranda, Ava Peace n'abalala mwebali batambuza endongo. N'akadde kano webanga tiimu eri ku foomu manager Roja ayina akati. Naye tuba tuzze ku byafaayo by'endongo eggwanga Uganda. Abasajja basobodde okuba ate nga bamanaginga abayimbi ne bakyusiza Kiwa ate omuwa ekirabo kye kubanga y'omu ku bamanager b'ogamba nti basobodde okuba ate bakoze kyanjawulo nnyo mu kumanaginga abayimbi. Bw'obadde tomanyi be yali amanaginzeeko Kiwa ono kamiliyoni oyo Liona Island yayo okubeera ng'etambuza endongo. Omukulu Kiwa mpagi nnene nnyo yasobola okuba ate ng'ayamba kamiliyoni paka yasobola okuba ate ng'aviirayo. We yaviira ewa kamiliyoni ensonga zonna bwe zaatambula n'akwatagana ne ba Good Life Radio and Weasel kyeyasobola okuba ate ng'abakolera amaanyi ga radio ne Weasel mwagawulira era bingi nnyo yasobola okuba ate ng'abatuusaako endongo. Nga omanyi nti endongo kubeera kutala afiya, Kiwa yatala bingi nnyo. Endongo n'asobola okuba ate yaba Good Life n'abatuusa bwe batuusa ne bafuna obutakkaanya n'asobola okuba akwatagana ne Shiba kalungi. Bangi baali tebasuubira nti Shiba asobola okuba endongo wabula Kiwa gwadde ng'oli muyimbi nga tosobola tolina talenti Kiwa asobola okukyusiza mpozi ng'oliko ekitali bulungi naye bangi tebasooka kukkiriza nti Shiba asobola kikuba. Baali bagamba wakaliyoki naye n'amukkiririzaamu n'agamba endongo ojja gikuba era n'amutambuza paka weyasobola okuba ate ng'amutambuza. Shiba y'omu ku bayimbi abakyala abasobodde okuba ate ng'endongo bagikubye. Ebyafaayo by'endongo Kiwa mpagi nnene nnyo ku bayimbi basobodde okuba ate ng'aleeze bakutteko ku mukono abayimbi bangi nnyo. Nga bw'omanyi nti abeera n'abayimbi bangi naye abeerako b'onaagamba nti akulidde eggaali ye oba tiimu. Good Life yagina radio ne Weasel mu TNS yayinamu Shiba ba AK47 ababajjukira ebiseera ebyo kabako bonna bangi abazze nga bayita mu TNS ba Guluneri ba Pinki naye nga ate Shiba yali w'amaanyi nnyo. Bw'ebanga ndongo ku ndongo akadde kano Roja yaba agiina naye nga gwe kyolina okumanya Kiwa y'omu ku ba manager abakoze ebyafaayo mu ndongo naye nga towulyangako ddoboozi. Ne weebeera interview gye wali owuliddeko buli lutalo lwonna lwe yali owulidde nga bagamba Kiwa tayinza kuvaayo n'ayogera wadde n'akamu. Ndowooza bye bimu ku bigambo byasobodde okuba ate ng'atambulirako nti asirise teyejjusa. Kiwa bye bimu ku ebyo. Ye omuyimbi wayinza okubeera mu ntalo naye nga tavaayo. Ate weakness Roja gy'ayina Roja alumbira ddala ssebo n'okukuba abula kukuba kati y'embeera eyo bw'etambula.
kati bwebaka bwabadde bwe butyo ekibozibozi kikyatambulira ddala nti Jeff Kiwa ayinza okumanaginga Spice Dana. Tetuwali amanyi kituufu n'okusinziira Roja byatadde kuno kiraga nti Jeff Kiwa ayinza okuba yapika ekibozibozi kino kitambule bwe kityo kuba mugambe gwe ebyo byozannya bya kidongo endongo yasukkawo kati ffe tuli wala nnyo. Bagamba Jeff Kiwa yadde wa Spice ate Roja ayinza okusayininga Print Banks mwana muwala oyo. Kati endongo bwekyayimiridde ku Jeff Kiwa ne manager Roja gw'oli ttiimu ki webiba bimuli Jeff Kiwa endongo agikoledde ddala. Akadde kano ye Roja bayimbi ki baakutteko. Roja buli muyimbi gwakwatako n'amuvaako boddamu mulaba kusaba nnyo ziza bafana abamujjukira ebiseera ebyo manager Roja yamuliko. Waliwo abalenzi bano Opa Fambo ne Moshi Mavako bwe baave wa Roja akadde kano banoonya baliwa. Spice Dana bw'aba avuddeyo kiba kitya naye nga bata eri ku Roja ne Jeff ani ayina endongo. Akadde kano Roja endongo agiyina naye nga akazannyo k'endongo konna Jeff Kiwa akabadi konna akayina. Buli kimu ekikola endongo akimanyi. Oba ggwe ani goyinza oggiwa engule? Akadde kano aguyina omupiira ani? Jeff Kiwa akugamba brandi zendeese nzireese era endongo nsobodde okuba ate nga ngikubye. Spice Dana amuyina Roja. Jeff Kiwa ayina abayimbi Jowiranda ne Avapeace akadde kano bayina mu ndongo ye bwe kyayimiridde.